Maziga nnyo era mbeerwa ya kunyolwa wano mu ggwanga lya Uganda engeri muno twakafiirwako abantu b'omugaso babiri mu nsi muno oba mu ggwanga lya Uganda era nga wenjogera fulaga ze Uganda ziri mu kwewugira ku half mast yasoose otufaako oluvannyuma lwa wiiki eri ng'eri mu kuggwako yadde omukulu amanyiddwa nga John Pombe Magufuli era nga ne pulezidenti w'Abatanzania era nga tugamba Abatanzania bannaffe baganda baffe mwena twagala obbagamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun naye siekayika amulege nkutedde munayiga naku Madiina abamumanyi yakafiirwako taata wamanyiddwa nga pastor igabizaayo ng'ono badde taata we ow'okumubiri oba ye yali taata we ow'omwoyo era nga yamuleeta ffenna okulaba nga tukolaki nga tumumanyi era nga osogamba sukaali oyo nno yali pastor abizaayo yiga netugamba kitalo nnyo kitalo ddala munnange nno Madiina yafiiriddwako taata we amuzaalira ddala era nga wenjogerera Madiina yagaddewo ka bizinesi ke akamanyiddwa ng'ak'ennyaanya obutungulu n'emboga n'amenvu kadde alina wali erubaga oshekede mujukese ebya covid abantu bannyo ne bavayo wakati bamusupporting Madiina no wenjogerera ali waka gakaba gakomba era ng'ennaku gyayitamu ya kitalo nnyo wenjogerera ebifaananyi eyo nga wera Madiina twamusanze mu mbeera y'okuba muno mukazigo w'abeera kattaka kyennyamiza era nga munnange Madiina ono Hajjati Madiina wabibuuza ebibuuza bingi nnyo bibuuza Madiina alina kasente wabaaki ani akuloga nabbi omukazi pastor Siraaje ani Madiina walima kubijja Madiina wanaababuuza oba wanaabalweza ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzibwa ku nsonga za Hajjati Madiina. Hajjati Madiina ono twamukyaliddeko n'agezaako tunnyonnyola ku mbeera gy'ayitamu na bizibu ki bw'agenda nabo mu maaso ontegedde nnyo Hajjati Madiina agezaako okulaba muno agulula obulamu bwe era nga twagala tubeere nga tumuyamba mu ngeri ez'enjawulo yagambye agala kutandikawo omudaala mu katale k'e Kasubi akapya era gwe ne nandaba bwe oyagala okuyamba Hajjati Madiina nkubira ku ssimu yange eri 0755 17 njagezaako mukutuusako sokola muno tudukira Hajjati Madiina because embeera gyali mu mbi nnyo netuyinza kukkiriza siribu waffe kuba mweyombeera kati kamba tuseeko Hajjati Madiina abannyonnyole embeera gyalimu kyekyamuleetera okuba mwene embeera kubanga naffe tugamba bibuuza ebintu bye ŋŋamba bibuuza Madiina wabaaki n'ekirala aba Celeb Jazz mbagamba olwaleero luno nti nafiira taata wange bali bamuyita mwami Ahmad Amale lwali lwa Sande taata wange n'afa naye bwe yafa nayisibwa si bulungi era nayisibwa bubi nnyo ddala abasinga temwakimanya kuba na papa bagamba batya kugamba kyantuukako nemba nga siri mu mbeera teyalina bulwadde bwonna naye lwakuba abadde muzibe w'amaaso nga talaba taata wange mbadde nga nze mulabirira era kinnuma ne bwe manjogera kinnuma mpulirira ddala obuzibu obw'amaanyi ennyo ddala kubanga bwe ndowooza bwe nti sigenda kuddamu mulaba era nafunye obulumi mu nze ne ŋŋamba nti kirabika buli muntu yenna afiirwa omuzadde kiba kyanjawulo kubanga bwe nsiriikirira bwe nti ndowoozaamu kitange engeri gy'abadde abeeramu nange engeri gy'abadde annyumiza engeri kwegamba gye tubadde tulimu naye mbulirira ddala nga kati ssaawa zino ne bwe nadda eryantonde sisobola oba nkugambe ntya nti sisobola kukeera ku makya nemba nga ngenda kuddamu mulabe wabula bwe nagendanga ate ngenda kulaba balala oba bataata bange abato oba baani okitegeera kati mpuliranga mu butuufu kinnuma nnyo ya kinnumira ddala kakati bwe tunaayogera ku ekyo kubanga sisobola kugamba nze nange nganze Madiina
mbadde eno simanyi oba kiki naye ekyo tumanyi tetulina kunoonyereza wabula tugamba kimu inna lillahi wa inna lillahi rajihuuna kubanga taata musiraamu era abadde musiraamu kakati sirina ngeri kijjo agamba nti oba kino kyekyamuse oba kiri bw'atyo katonda bwe yageze n'asalawo n'atwala taata wange ekiseera ndowooza kyabadde kituuse abadde mukulu taata wange gwe tunuulira nze bwe nenkana ate nga waliyo n'abalala olowooza abadde mukulu abadde mu myaka nga 60 oba 70. Kakati ebyo byoyogera tebina makulu ku saidi yange. Yaso agamba nti Katonda yakola ki? Katonda yasooka siddogo. Sirina kintu kyonna kyensobola kulowooza nti oba omuntu asobola awula okujja ku Katonda. Nze manyi nti awali Mukama tewaba kyegulumiza. Manyi nti awali Mukama tewaba kyegulumiza. Era ekintu kyonna bwe kiba kyegulumiza ewali Katonda kiba kirina obuzibu. Kiba kirina okulwana ennyo okulaba nga kivaawo. Owa Pastor Kayanja tokyaddayo. Wangi? Pastor Kayanja tokyaddayo. Ate nga lwaki? Engambo wazzeeyo kewa Pastor Yiga wajjengo. Nedda nagenda nensabirayo naye tekiŋŋaana kuba nti nsabira ku Miracle Center. Kubanga eno kyaki ekulemberwa Holy Spirit. Ekulemberwa Mwoyo Mutukuvu. Ate buli ekanisa ekulemberwa Omwoyo Mutukuvu. Osobola okugenda n'osaba. Osegedde. Tewali kisobola gamba nti ate kino ate kiri. Ogende wajjengo tekikujjukiza omugenzi. Automatically kisobola okukujjukiza. Naye bwe kibanga ekintu kyavaawo kyo kijja n'ogamba bannange olaba kino olaba byanjawulo naye kati ssaawa zino tusaba Katonda naye amufuule ew'enjawulo. Pastor Jengo Mukama akufuule ow'enjawulo akufuule ow'ensonga. Tugambe mbu oyagala kudda mu management ye. Wangi? Tugambe mbu oyagala kudda mu management ye ya Jengo. Otandika oyimba Katula. Lwaki gwe oyina ebigambo ebimu byombuuza nga tebirina ngeri kije bikwataganira mu kakati bwe manjagala kuddoŋŋaana oyinawo kakafaasi konna akasobola kuŋŋamba nti todda okayina sikayina kati bw'oba tokayina ekitegeeza kyoyagala. I have right to do what I want. Kasita mbeera nga ndi mu kkanisa buli kimu mbeereza Katonda tewali kitasobola kuba nti kisoboka. Tutunulye ku bizinesi yo abantu gye bakusondera kino kyali kyamaanyi. Togenda kuddawo awo wali oyo kaliga oba wali sigenda kuddawo kati ndi walala akadala ko wakalekawo bakajja. Katala kange ntambula nako guli mugugu wenzira wekadda bana esimanyi mwana gwe kyoyagala kunkola wenzira wekadda oyagala ndeke capital tekisoboka eyo. Watumanyi wafuna amalala awo. Nedda era lunaku lumu lunaku 2 lunaku 3 mugenda kalaba mujja kuddamu okulaba ate sala kuddamu kayita kadaala eyo supermarket eyo supermarket yange okitegedde ntambula nayo ntambula ne bakata capital. Yes kanga njiyite capital ntambula nayo.